This is Inside Out. Alright, kale muterevu ku mukutu gwaffe gwa smlnews.ug ne Sir Simon Muyanga lutayawo the Inside Out. Joseph Tamale Mirundi nole nate wetu mutabani wa Yohana ne Mmole. Mutabani wa Yohana Mirundi ne Mmole na Matovu. Bayagala chula na igwe abana bo basobola kyogera of you, are they proud of mentioning it? Nabo basoga nti nze gundi mutabani wa Tamale Mirundi. Because when you refer to your father, can they refer to you? Yes, if it realizes, why do I call it? I don't want somebody to call me with another title. Maybe they are happy with their titles. You mean the title of Mutabani wa Yohana Mirundi is bigger than any other thing? It's bigger than. Will it be will I ever be ex former? No, you cannot be ex son, ex That's former. what I want it. That's what it fills your heart. Nti mutabani wa Yohana Mirundi. Mirundi yali yasoma nnyo okubanga obulifaali ku Yohana. He went to the Second World War, was working in the signal department. When he came back, he joined the post office and he ended up a court interpreter. Okay, Mirundi, tugenda buterevu mu squabbles za government. Ebintu ebimu bino bw'oba obyogera birabikanga bitaliiyo. Naye Katonda yali ejja kuyamba nti oyogera ku bintu ebirabika. Outburst ya Prime Minister Nabbanja ne Kasule Lumumba eragira ddala abantu bali mu office naye nga buli omu abadde n'oguntu ku mutima baweereza ba. This is not the first time. Kiseka used to fight Kintu Musoke. Really? Yes. At one time Mukazibwe said abasajja muwunya ebigere. Yes. Ngalwana nani? Ngalwana n'ekiveji. Kintu Musoke. N'ekintu Musoke n'ekiveji. The Prime Minister baali bakoze babitandisali nti Kintu Musoke Prime Minister of executive powers. People are confused because we stood up in the parliament. There's a president, a vice president, speaker, and ani atamanyi. Kubanga ababantu kye bamanyi muwanga nkugamba nti nze nasoma political science interpreted by logic and supported by propaganda. Bw'oba tobimanyi mu nsi kakati abo bonna ekibatawaanya kiri kimu tewali amanyi constitution ya Uganda bwe baali bagikola tugita hybrid maleeto yes, entabula erimu ebintu bw'obanga tobitegeera kakati if you take the word prime minister, even from history, prime means head prefect, the most precious wekatandikira mu Britain mwalimu mpaka wa parliament ya dominating a parliament ne bakimutuuma prime minister. When you look at the vice presidency, mu constitution ya America mu kusooka tekyalimu until the Americans got a challenge. Waliwo omusajja Wilson ne Madison nga bonna bagezi bayitirivu. Yes, I remember Wilson. America ne babatuuza ne babaga omwasi okakolere munne nga vice ba idea zamwe tuzeetaaga bonna bafuuka ba president. This is where the word vice president originates. Abagenda mu CA okukola CA baali rejecting two important issues. One, president okugenda mu kalulu ne running mate kyajja ne kigaana bakireetako wano anti bakireeta mu CA ne bakigoba. Why? baali bakimanyi tetunatuuka kweyo level ono yagaba enva n'agaba buli kimu kyonna mwenna mujja kukolera ani? Mujja kukola president. Tebayagala antagonism because of our history. Would it be antagonism? I thought it would be stability. Ali kakati mu kimutamanyi nti abagenda mu CA baali tebasomye political science, baali ba lawyers bakanyamba, baali tebalina time to explain issues, nti baali bakola constitution in the shadow of the past. Nibatekamu emyaka 75 lwaki obote aleme kudda
They had the Obote Amin shadow. But they feared our history. They were fearful of the history. Yes. Ate abayogera tebaali bangi. Abasingamu baali basumi ba Kabuli. Abantu batu yes. Abantu batwala babuli abantu amasepiki eki byebyo. Ebitengi bijjukira ebitengi ebitambi. Tewali abantu babategeeza ntugenda kukola ssemateeka. Bo balowooza nti this is another type of parliament. Yo movement neefunamu. Ti ebintu byekka ebyakugumula abantu multi party ne federal. Nettaka. Byokka bibaali bamanyi. The rest Kanyihamba, Medical Gwa, Sam Kuteesa nanyumula balinga bana abakola constitution. Waliwo ne omusajja yavanga kyotereyo bamuyitanga Kigundu. I think Patrick Kigundu. Ne Nobo Mayombo. Kafa kali kafere. Kakati when you look at the past, obwa vice president babuteekawo. An inflated title. But when you look into the constitution, vice president has no role. He is an exaggerated messenger of the president. No, the constitution says shall deputize for the president. Tuina gwe bayita deputy minister, n'assistant minister, ne minister of state. Museveni yabijjawo deputy ne assistant. You assist. Minister of State kitegeeza oyina doketi yo. You go to cabinet to account for your docket. You are not just merely deputy of Minister somebody. of State in many countries, you are an assistant minister, deputy minister. Kakati problem eri mu Uganda, vice president ayina role yonna. Is an exaggerated messenger of the president yamuwa roles. Ate mu constitution tekirimunafuyiza obumulesenga kabolo boy kale kayina omulimo nabagaye mugende munonye mu constitution ya Uganda oba vice president yayinamu omulimo. Why? Abakola constitution bali haunted ne history. Mustafa Diseri awambye Amini vice president. One of the reasons why Amini attacked Tanzania was to unite his army, which was divided. Charles Salube yali awambye Amini mukakuwa namutega akabenje Mustafa Diseri yali amusi nenga tayinza mugoma. The battle ensued between Mustafa Diseri and Idi Amin, vice president. I told you during the 60s when Parliament was electing the first president of Uganda, Mutesa, the people wanted Nadiope. Many UPC supporters wanted Nadiope. Nadiope was more popular than Mutesa. This is why they said, the ceremonial president of Uganda shall be picked from one of the traditional leaders. Nadiope was a senior, although the Chabazinga was created in 1919 by the British. Azinge bakabaka abalala. Instead of dealing with the stubborn Basoga kings, one of them. Yes, and Nadiope was given money. But Chibale message Chabazinga, toyinza kufuna Chabazinga atagaba, atali mugagga. To the politics of the 60s, Nadiope yagamba Abasoga nti mwe omwana oyo Obote si Obote ye Obo mulangira mwana nze namuzaala mulango erinnya mulyogera bubi. To tell you how powerful Nadiope was, ng'ogenda mu Busoga okwesimbawo oteekako akafaananyi ka Nadiope. So yali ageza kula nti Abasoga bakkiriza Obote. Yes, era Nadiope yakolera nnyo Obote okumubbira obululu bw'eggulu mu delegation conference agobe Kakonge. Kakati kikutegeeza Nadiope yali very powerful. Abaganda batwala Kabaka yekka e Busoga ne bakubirayo emigo n'Abasoga ne bakola Kyabazinga yenka. Wekiwulyako ekibiina ekyo Kyabazinga yenka. Ne babajjayo naffe. Kakati baabalonda gundi n'aleeta erinnya lya Muteesa Obote. Obote yalina skimu ze
yaga nti olwamulaba nga alayira nemanya nkoze eki mumazi could not have attacked Lubiri nga kabaka tazzeewa mu politics yamujja mu Lubiri n'amuleetawo mu politics amukube mu nsiitaano wano kakati bana ba UPC tebategeera schemes zaani Obote. I think Obote is a man who kept his word. Nobody understood Obote. Obote did not share information the same way Museveni is. Museveni teri amanyi gy'alaga. Nobody knows Museveni is good. Future plans. Nobody. Era nabagamba nti Museveni is a host who hides the menu and the visitors keep on waiting what the next dish would be. You cannot trap Museveni. If you don't know my future plans, how can you trap me? That is Museveni. Nobody will. It is sharing a good. Kati baleeta erinnya lya Muteesa. And Museveni is the secret admirer of Obote. Olwo tayagala kyogera but he learned. Yakolanga mu office y'Obote. Ena bye yayigamu. Ng'amwanalyzingira information. Obote Museveni yakolanga mu president's office. Usoma mawulire na kuanalyzingira Obote. That was his job. Era office ye bagikaayanira. Bonna balifuuka ba president. Clinton yajja wano ne bakaayanira ekitanda kye mu Imperial. Bonna bazaalo abaddugavu. Enti bw'osako ku kitanda president kye yasula. Omusajja ewaffe. Oyinza okufuuka. Yabooza munne naye muwanga wagaggala waloti. Tinayita mu mwanyi na pamba. Yakeera ku mutwe nayita musiri gwe mwanyi ngadduka. Nayita mugwa pamba. Yeta abali wamwe we take things literally. Abali wamwe raka. Kakati gwe nkugamba nti how was the vice president's job shaped? Obote bw'aleeta erinnya lya Muteesa. People protested. Muganda we Nichoni n'ayimirira. Yavuma Muteesa. I cannot vote this man who short while ago was fighting to stop Uganda's independence. I'm saying if there is no name. I think he was right. How could Obote's brother come up in the open to oppose Muteesa's name when nominated by his brother? Immediately, voting was about to commence in the parliament. Nadiope came on Obote. Don't kill me, comrade. Let me create for you the post of vice president. It was not a part of our secret constitution. Nadiope had grabbed. Ng'akooye Bitroyo enkwe. Obote kwe kuteeka w'ekifo kya vice president wa Uganda. Nakati kyetu kyatambulira. Ati kyenkubuulira. When you look at Uganda's, you analyze, there are two posts in Uganda's history that have caused us trouble. Nti obwa secretary general butuleetedde nnyo ebizibu. Yes, the first secretary Kakonge yali muyigirize nga alina master's degree mu economics. Obote n'amutya. N'amugaa you go and remain at the secretariat. Akalibu kanagwa nja kuteeka mu nomination ng'obwa minister. Elections bwe zaggwa teyamuwa. The first Ugandan to go into exile as we are celebrating independence was Kakonge. Went to Tanzania. Nagamba Nyerere. Mukwano kwa dabi shankoze. Yandekera ba secretary general. Parliament sigenze eki. Paulo Muwanga surrendered his nomination job to Kakonge. Kakonge nakomayo Tanzania mwongera yene bamuwa bwa ambassador mu Egypt. But this decision gave Paulo Muwanga a political mileage ewa Nyerere ne mu Uganda nga mu kiseera kyani awayo ekifo kye. Anti kiwadde Kakonge. Yes. Obote yakozesa obwa secretary general okuleka Kakonge mu office eri aleme kujja eno mu mainstream. Was educated era bangamba nti General Chanda kitatoye Kakonge. I don't know. No evidence. No evidence. Kakati nitufuna secretary general wa UPC omulala Grace Ibingira. In 66, Grace Ibingira wanted to grab power from Obote using a memo.
kuba Grace Ibingira negotiated the deal with Mengo. Grace Ibingira was in charge of independence preparations. You know, because there was no committee on independence celebrations. It was Grace Ibingira alone. He chose the flag we have today. Why? But it was an Adimayala of Hitler. So what about apart from placing colors, if an German? Fulaga yaffe era bw'otagiteekamu rain esigala efaana ya Germany. For God and my country yali moto yemu ebyobote gye yasomera babigattagatta okufuna kyekiina. bw'otuli ennusu ya Uganda mu 60s yaliko akasozi keera mu gye bazaala obote. Olunaku lwa independence Uganda yali tegenda kwefuga nga mwenda Okitoba. Uganda yali yakwefuga mu February. Naye obote yali mugezi nti 9 Okitoba 1960 Buganda yefuga yokka. Buganda declared its independence on such a date. Kati obote ne bamugamba beni atuvuma kabana nabiganda nabagamba I celebrating amukwata kituwe tuwa Okitoba abaganda bagaye nti twefugira bwerere. This is why baganda bakuga tuyina olunaku nga manana olwabulungi bwansi oweka nti yasooka tuwa independence n'agiwa Uganda ate omukazi agamba nti nafuuka virginity nafumbibwa nga virginity etagitinga marriage etagitinga virginity. Bendera ya Uganda ya Buganda gye bawonera waggulu eriruddawo. The inside out. Oyo Mirundi nga kusimira munda mu byafaayo. Nti abakola CA were confronted with those facts. What they did, Paula Mwanga n'Obote, Vice President nani? Bano kye baava basalawo. Ekifo kya Vice President kibeerewo naye nga messenger wani wa president yamutuma ki emirimu. A man who played it well was the second. Second is to read Museveni's speech without adding anything. Because he's a lawyer. Second is a lawyer yamanya lawyer. Nti look, even in America, omukazi Vice President wa Biden yanyamumanyi. Tetumwogera nako pensi. Why? There is a rule in America, nti don't overshadow the president. He will shine in your term. So use the time to concentrate on building your profile. Yes, because in America you declare, are you a president? Oyagala kufuuka president oba no? Kakati bo bagezi. A woman cannot become president of the United States. So far. Yalema. Ba Republican nti America bagyebakako. Bwe bagamba. Balinga baganda. Nti omwana omuwala asika atwala ekifundika kyange baawa akizanyire mu disco nga kiri mitwetu. Nti omusika bamwebakako. Bo bwe bakitaputa bwe bati. Republican societies. Nti president afunye olubuto. Kakati ekikulu ekiriwo kiriwo ekiti. Failure to understand. Museveni mugezi. Ekintu kyakuwadde n'akisiba mu tteeka. However much you want to use it to gain your own things, interest, tekitambula. Because it refers you back to the law. Kakati Vice President tayina maanyi. Kakati ate Prime Minister naye si Executive Prime Minister. Mu Constitution naye taliimu. Executive Prime Minister kitegeeza nti tuli mu parliamentary democracy. Ayina obuyinza. Era Obote mu kinaana yakomawo mu kinaana twadda mu almost like parliamentary. Obote teyesimbawo. We do not have direct presidential elections. Yagamba nti yasinziza ababaka abangi. But he did not want to go back to the title of Prime Minister. Era wanudde Prime Minister wa Ethiopia Zenawi, the late Zenawi, yajja mu Uganda. Namutwala mu parliament okwogera mu parliament ya Uganda. Yasooka kubagamba, don't underrate my visitor. This is not Kintu Musake type. When you hear Prime Minister, you think Kintu Musake.
Museveni. Yes. Kakati kitegeeza ki conflict evaawa. As the vice president has no powers, have you ever seen the vice president responding to a query in the parliament? No. Is the vice president head of government business? No. Ekitegeeza eno mu affairs takola ki? He's a personal assistant. Her role is to strictly deliver Museveni's message. The prime minister is a head of government business. He is only a Nabbanja who responds to queries. Ekyokubiri, head of government business. Museveni brought a law right from Kiseka when he was prime minister. The prime minister approves foreign trips for government officials. Ani yalireeta? Museveni yakireeta. Si president. Anti kyenkugamba, prime minister, because he is in charge of government, if you want to go abroad, you seek permission from Nabbanja. This is the tradition. The tradition, the law. What are we doing? You practice here. Anti-prime means the head prefect. That's what it means. You're the prime minister. You are Kati, in addition to strengthen herself for that office, Museveni yamuteekako tukirea abantu abalagaluddawo ebweru. Kakati nze mbadde wano. The first battle ensued between Kezuka and Yadiebo. Kezuka wrote it one. Richard Kajuka, Sir Richard Kajuka, yes. I'm going abroad. Yadiebo rejected the trip. This man arrogantly wrote in Yadiebo's letter of rejection, I will travel. You were not informed about the trip I'm going to and the benefits to this country. Abatamunyoomye. Ati yamunyooma. What did he do? Nagenda mu coffee marketing board. I just sent a parastatal. Yali mu trade. The man was called Kakwano Nazimumu. The prime minister rejected your trip. Namugoba. Ani agobani? Richard Kezuka yamugoba. Agoba Wakofi. Kakwano. Wakofi yamumye sente. The president directed Kategaya. You go and tell Kezuka to apologize in the parliament. Has no powers. Ninga balwa yadi bajiwandi say has no powers to sack Kakwano. Kezuka refused. Nga yaliwo omusajja wa kuttu. He refused. Kezuka kimenti yali mu UCB. Nakwata sente za UCB natwala Kabala bayikira ne bazimba. Ubati bamukuba lwa UPC. He could not detect that a man like Kezuka was cooperating with the rebels. Yazijja mu bank mu UCB nga head wa UCB nasindika sente Kabala abayikira ne bazimba. Naye ina contribution. One of them revealed Tazirwa Kashish was shouting also of himself, threatening it will kill him on sight. Museveni was sneaking into Wakashish's father's house. Gamuyekweka. Tobategeera lolo zaabwe ze baakola ki. Kakati Museveni directed Kategaya. Now that Kezuka is arrogant, has refused to implement my directive, you go in parliament and explain in his presence he does not have powers to sack a parastatal chief. Kezuka nakankana. Kakati today, Nabbanja yakisangawo. Lugunda is a diplomat in Lugundu. Do you expect Lugunda to reject somebody's application to travel? No. Lugunda couldn't. Lugunda is a man who wants to police everybody. Kakati today tulina ebintu ebyo bimutategeera. Lumumba yali secretary general wa party. Very powerful. Very powerful. Bamutwala mu prime minister's office nga talina mulimu. General duties. Anti general duties kyali kikola lwa nsonga mu kimutategeera. Prime ministers was a source of thieves, corruption. Prime minister's office. Have you seen disasters requiring the prime minister's intervention? No. Nabbanja bwe wajjawo obuduuda yazitwalayo.
wajawo ekizibu ababbi bakoma okubbira mu prime minister era ekyo kyayombya Oneke. yes bwa amasasi mutwe alime kufa Oneke alina buzibu ki bebapanga sente prime minister zofu nekiziki yasirika kiziko veeragowe kiziko naye tujjamu kumyawo baba ambassador waffe Russia kiziko yeetaaga okukumyawo ambassador waffe Russia is our ambassador to Russia. Akati nkoboode negamba nti Nabbanja ayingira mu diiru zaabwe. General duties si eyakaloola okulutu. Ate eno yalimu ssente eyakaloola okulutu. Ono agenze kigendamu nga takolaki. Temuli ssente. Kakati gundi ensobi gye baakola nyai worked with Museveni for a long time naye saamufunamu. But I got the knowledge. Wamufunamu knowledge. Lumumba ensobi politics bw'oba omubala alinga matatu. Buli gwe bawangudde matatu agaddamu n'agabala we yakoledde ensobi. The day Lumumba lost her ministerial job to go to the secretariat, that's where he killed his political career. Not herself, it is the appointing authority. Auntie, nango olunaku lwe nayingira mu State House. Nkubuulira singa saagendayo famire yange teyali bwenyebwenye nga bwebwenyebwenye saali bwenyebwenye saali banambose tebaliiwo. But the day I stepped in the State House, that's when I killed my political career. And I regret the day I went there. Sikyalijjukira ne nali lumankinze nga lwa morning day wange. Kakati baabagamba nti ekigenda okubeera ku secretariat powerful bagenda kuba nazo sente mitivu akamotoka gali bwe gati. Nembaga nti Museveni will elevate the secretariat ku retirement ngayagala kubeera national chairman awummudde tayinza kukola several centers of authority bakulimba. A leader cannot create several centers of authority. Okujjako okola district nakine mubbirayo sente nemutatunulira Kampala naye okujja secretariat nebeera powerful. Omwana kasakugamba nti mami anampa oba ekyacontrolling secretariat eyinza kubanga eri powerful ezo mubbe mulyeza campaign mukoleki but it cannot be a powerful campaign. Namayanja yali minister oyo ne constituency ye nagiwaayo ne Todua kati secretary general yali minister constituency Lumumba nagiwaayo nga nange bwe nayingira State House ekiseera nekinkubirayo kakati. So who do you blame in this scuffle? Anti bonna tebamanyi the appointing authority, the prime minister or Lumumba? Lumumba yekyayagala okukola nti if Lumumba wants to protect their political career asabe Museveni quietly amutwale mu vice president's office. But Lumumba cannot do a vice president office omutali mulimu mwabala era okoze kyeki. Waliwo Nyanzi yabeeranga ne sekandi. Nyanzi yes mujjukira. Yabeera mu. Abaana bakola bitiibwa nebituga. Ne baba talina kyakola naye ng'agendako mu ttoyi n'obukadde 35. N'atuula abaana baagala kukola. No. Kaakati Lumumba tasobola kulwanyisa Nabbanja. Why? Nabbanja is a new. No more. On the block. New kid on the block. Yes. Nabbanja is assertive. Omanyi bwe Nabbanja kye baamukola. Nabbanja kakakazi kano kabugulu woman kebali kuuta kalangiranga endwadde ziri mu nnika zaako. Baakuba Nabbanja nga tebamba muheresi nga tebabbalanga mbwa. Walabako abo muheresi nga bakoledde Nabbanja bate. Nga kwiri n'obugulu bwako kuba Museveni akawanyeeko. This girl, this nekoleeko obugulu bwako bulinga obwannamunyi. Walera akakazi akayinza okuyingira mu ofiisi ya Nabbanja. Kaswala n'obugulu bwako bamubonyabonya nnyo Nabbanja. I spent 4 days in Nabbanja's constituency campaigning for her. Mirundi, let me ask you, honestly, as a political scientist, you think Nabbanja is doing right more for say? Yeah. She has messed up with the office. No, she has order. Nabbanja agenze ehoyima nabagire nga tebabye nga batadongo tebabye. They are riding on Nabbanja's popularity. Politics is a perception. Mirundi. Who else?
mbuliayo omuntu abantu gwe besiganga Nabbanja is grassroots. Is a grassroots woman. You think she's scored? Yes. Kakati ono Lumumba bo babakozesa tebajja kuba Nabbanja muveeko kankubuulire Nabbanja muviireko ddala. Nabbanja unlike ba Lumumba n'abaliwo ba Akadaga bayagala okuzimba political bases zaabwe mu gavumenti yani nga balina political ambitions. Mirundi, you cannot joke with Lumumba who delivered president akaluka president emirundi ebiri two presidential elections. Yasinga ebyo gundi byeyogera tubyogerangako. Lumumba yakola oba administrator emirundi ebiri ebyo tulabyogera mu mutwe Lumumba 2016 2021. I don't hate Lumumba. Lumumba came and defeated my mother. Namutene bulangiti nene nnyo. I know Lumumba. I fought for Lumumba. One time nange nanyiika. Lumumba yali agenze kyankwanzi. Abaana ba red paper ne bakuba. Lumumba's bodyguard sneaks into her tent at night. Nembagamba naye mubasajjamu. Omukazi mufumbo. Ayina bbaawe. Ebyo babikuba. Wandiika bino. So kubanga bo bakuba malisi. Tugamba nga Museveni mbuguwa munoonyereza akalulu. That's the mistake of Kadaga. Nakuyisizaamu etteeka. Nenkuyisizaamu lino. Nenkuyisizaamu ye tayagala mazima. Lumumba yanoonyeza Museveni akalulu. Temujjaawo. Museveni omuteekako nti kowa ekitalo. Yamunoonyeza. Yamutwala ku sekitali nga yakavaako mbabazi ga sekitarieti eri mu messe. She reshaped it. Abaganda kankubuulire. Tuli bagezi nnyo. Omuganda mu ekyamulema byabufuzi. Singa muwanganzi gyewuwo n'ongabula enkoko nkuga nti ogabudde nnyo ssebo neŋŋamba omukazi wo nti ofumbye nnyo nnyabo. Kubanga omukazi nga teyafumbye bulungi enkoko n'agiteekamu omunnyo tokolaki you sank a boss. Never tell Museveni nti kino nze nakikukolera. Tabyagala. No. Anybody would have done it even better. Nti Kayanja Black amayirige Museveni kubasa ababbi ye mutemu asinga mu UPDF. They are killers. Museveni bwomukoleranga ekyo. I thought in assigning you abalabye nti gwosinga mu ekyo. Okudistributing money. What role do you do in this campaign? Okudistributing sente okati okolera Museveni akagobyeko mmeka. Naye olaba obuzibu bwegamba bulijjo nti Museveni ayagala nnyo abakazi mu leadership. Babwatuka bubwatusi. Babwatukidde mu bantu. Buli omu agamba lwaki babwatukidde. Abakazi bali honest. Abakazi balina obujja. Abakazi babakozesa. Omukazi ku mukazi munne. But here Nabbanja tamusobola. Kubanga Nabbanja ye one wakwatiddeyo. Yakugaana okugenda n'okola ki? Ebbaluwa teyagiddamu. Kanamutegeera akamujonga mukene. Kankwa information. Nokawumuza. Nokakuba Nabbanja n'akatukubira n'obukulu bwako bukatambuza katyoko kanantagala. Yes. Akugambe togenda. Why do you ask? Teyamugamba teyaddamu. Yamwandikira ebbaluwa n'asirika teyagiddamu agaanyi. Aba agaanyi? Yali agaanyi. And you go ahead. Silence is rejection, silence is consent. Let me tell you. Nze nakola mu State House nga mulimu hostilities nyingi nga tebanjagala. Nakwatanga sente zange. Nenkola ebintu byange. Have you ever seen me asking State House for money when I'm sick? People want me killed, dead, ate mbasabe sente. What type of reasoning is this? Era nakugamba nabadde nkunoonya. Kale ekyo kiri bwe kiti nga tukisummarizing. Nti one, restrict yourself to the roles. The vice president. Who assigns the roles? Does the president assign the ministers? So what role did he assign Your Lumumba? Office. Lumumba yamuwa mulimu. Yamuwa kiteine kye yamuwa. Must be general duties. Must receive instructions from the Prime Minister. But when you look at the two, really, who is most politically? If a man marries, decides to marry officially in the church, and marries a house girl, what should the housewife do? Submit to the house girl. Yes. Yes, abafuuse mu kyalo olwo, abafuuse mu kyala. Ebyawusiga tebikyamatalimu. Lumumba who must
forget about arrogance or go home. It's dangerous. It's dangerous. Let me tell you, look what Kadanga, you cannot dump a who brain has of to Lumumba strive to convince the parliament. Madam Speaker, nze bisibikola nze bemunaito binteka mwogo omutima sigwina tosobola ali waggula antuddeko nga nakola ki ndi ape somebody on my top budona ye kubanyitu kwate ntebe nenjiko ku bubonjoze nnyo nze mwanange ebintu ebyo sibikola ndigende mu presidential office nkomeba mu meeting nga waliwo antuddeko waggulu ngende mu new vision. Why don't I go home? Nendya muogo nendya mukene. There will be a situation erinkomyawo nempa pali yange yennyini. SDGs bulijjo Lumumba tugaye minister in charge of SDGs the sustainable development goals. Naona yateeka wano mu Kampala n'agenda ebweru. Ono yekosiwe kankubulire bw'oba bwe tuwagana obwa general manager nagaana if an area manager was compromising. That's why schools are going to strike. Muyinza okuba n'omukulu w'essomero nze wanudde mutabani wange yali ayokeza essomero neŋŋendayo nembabuuza what is the problem nti omukulu w'essomero eyaliwo yatuulanga n'abaana ne badeciding how to spend school money. Banagenda kulyaki bagenda kulyaki. Another one came and changed the system. Abaana ne baagala okukya essomero including my son. Ebigezo yabikolera ku mudumu gwa mmundu nga poliisi ebize nembagamba you were stupid. Who was stupid? Your son? Bali. What is the official policy? Kuyingizaamu baana oba mumusayini. Lwaki mubeera abakulu b'essomero babiri nga muyina conflict bbiri era n'essomero lyekako baaliyo kyokuggwawo? Lwaki? Bajjamu omukulu w'essomero ne bateekamu omulala n'atandika okubba abaana ne balaba ti emmere gye twali tulya eri twalyanga kawunga tulya ekino nga tulya ono sente abbanzibe ng'emmere ku mulembe gwa UPC ng'amasomero lwakusatu gajja ne tata ne zitwala emmere mu masomero zonna. I don't know where Obote used to get this money. Bagenda okulaba nga loole ekyamaka ewa Ssenyonjo ekyalako emasaka Ssenyonjo baali bamusse. Which is official policy? Bwe kibanga baalugunda baali tebabigoberera yoona abitaddewo because ayakozesa amaanyi mangi nze mukama we ampulire lwaki yagenda nga nze mukama we ngenze by Lumumba writing to her was accepting that she had supervisory role. Either to allow you or not. Because why would she write to her? Recognizing. Kakati ate bamaze omugana. Yes bakuki. Kuba baali balowooza. Vice President had one role only to represent Museveni. Delegation yali never Lumumba yali ku delegation ya Vice President. Anti nga mtwalanga. Who is senior to Nabbanja? Anti nga mtwalanga. Ate naye emitwe gino bannange emitwe gyammwe giri ki? This woman could not take anybody. Ne bwe yali mugani nti simanyi luzungu jangu ono ansomere oba sina experience yali musabi wa prime minister. Gyateekwa okumusaba nkagundi. Yes. Ekitegeeza Lumumba yeruuza. Lumumba alina okukkiriza nti ono ye bosi we. Oba ono gundi vice president amusabire bwa Museveni amukyusise. Ate Museveni ku discipline kyakukyusa. Muyinza okukubagana mu ministry ng'asirise bwati. Kya discipline. Because you don't want to respect somebody. Nemirundi njagala olabe kino nga gwe yasoma political science. Nti oddidde Nabbanja abadde minister of state mu minister of health. Nomu wa prime minister. Noddala Lumumba abadde secretary general aleeseba MP bisatu. N'omuteeka wange. This is why I used to quarrel with Kasirye Gwanga. Alagiwa. Kasirye Gwanga used to abuse Muhoozi. Hakulanga butiko. Nemuga Kasirye Gwanga look at 2 issues. Firstly, one, by the time Muhoozi became a full general, what did you have done, my J? Yes. Akuzo omulaba.
Mu Kenya professional army Kenya, if you remain at one rank for 3 years, the army does not need your services and you go, you retire automatically. Naye erinnya lyo Kano Kasirye Gwanga ne Kano neefuuka erinnya lyo. Kano Kasirye Gwanga. Kano Kasirye Gwanga, Kano Kasirye Gwanga, Kano Kasirye Gwanga. Tugenda ku brigade ya. Nze njagala nnyo wannange oba kuteekawo ekibiina ekisomesa how to retire. Ofuluma otya ate kinaakola kyanga naawe myaka 10 oyomba buyombi myaka 10 oyomba mwana nge nawangudde how era munawe happy man when I tell you bakwadde sente anti nze nkubuulira nkugamba ti abantu bano be bakola ensobi kakati I'm a changed man. In fact, I started putting on a rosary. Go back to God. I'm very forgiveful. Why? I was watching one of the meetings, and an old man said, my last wish, I'm sick, is to see my son given him money. Nagamba, will you grab with this money again? Ngaine yanga mani bwabuuza 3 times. No. Kuba sente zange baziisa n'azitwala. Eriki mirundi is a nuclear bomb. Nina kubeera mwavu nnyo. Inside out. Joseph Tamale Mirundi. Let me tell you. Namuga confess. Tojja kuddamu kukwata sente za musajja oyo. N'aluzinga tembo. Which means musajja namuga get out of my house. I have other visitors I want to meet. Emisizaamu amaaso. Kakati omusajja abagamba. Omusajja n'abagamba, but why are you harassing me over Mirundi? Mu meeting gyotali. Did I fight him alone? We fought him as a group, the fellowship. Era nina musonyi nalweso. Nina kalemu. Gwogamba obasonyiwa. Ate wiiki eyo ojja boogera. Obasonyiwa obate. Why? Nategedde abankuba. It was a fellowship. Nga baagala ssente z'akalukatiro 16 balina ne bizinesi yabwe gye batagala nyingiremu. This is Inside Out.